kino kyekiseera evening drive kyekutuusizako Agomuddwaniro. Emiranda, emizinga, okossaako n'amasasi ageesooza buli wozza amaaso omusaayi gukulukuta. Buli wozza amaaso omusaayi kola ki? Buli wozza amaaso omusaayi gukulukuta. Twakulamusaako Honorable Mutasingwa, Honorable Minister waffe Mutasingwa, weebale nnyo byonna by'okola. Seba agenda kugaba bursaries, abaana bagenda embalala eyo, kubanga munnange Uganda basoma abaana bali ebuyikwe eyo. So abaana bwenna ab'ebuyikwe, bw'oba oli buyikwe eyo so okujja wano n'onnoonyaako si bwe kiri? Bwe kiri baba. Abali ebuyikwe eyo ng'oli mwana. Beetaga bursaries. Abaana abasitudde senior 4, bw'omanyi nti otudde senior 4, oyinza obuteeyongerayo katugambe teweeyongeddeeyo, waliwo technical school. Technical school eri mbalala eyo, namitanga side zeeyo, n'ensonga yabaga kuyiga ebyemikono. So Honorable tukwebaliza ddala mugambe ssebo n'ensonga z'amakubo. Nambuulira waliwo ssente zaali allocated naye enkuba eno yaleetamu obuzibu. Tujja mufuna amaloboozi ge y'omu ku baminisita abakozi. So Honorable Diana Mutasingwa weebale nnyo weebali ddala. Abaana bana ba senior 4 abatudde ne tebagenda kusobola kubanga beeyongerayo. Waliwo emyezi 3 za certificate era nga buli kimu bakikolako nnyo. Sebo basale yazifunye. So Honorable Diana Mutasingwa tukulamusizaako nnyo wonna wooli weebale nnyo weebali ddala byonna by'okola. Kati nno nga tuvudde wa Honorable Diana Mutasingwa, ebintu bingi rock ebizze bibeera mu nsi ebimu nga byakwegendereza, naye olutalo lugenda mu maaso ku saidi ya Abayisirayiri n'Abapalestine lutandise okweraliikiriza abantu, kubanga bwe tuzze olunaku olwaleero abasajja Abayisirayiri bakoze zi kafyu enkambwe nnyo, kugamba bw'owulira nti omuntu ali olubuto tebamutaliza mukuba kibooko ze bakuba okutta abakazi abali embuto. Ekintu mu Oktoba nga 7 kyanakanga kyakusaagiriza abasajja balumbi awo abagundi abahamasi kati kigenze kikula. Irani nno yakyegattiddemu ddala nno gy'olaba, era n'emmeri ya Amerika yakubwa olunaku lwaluli, era Abayisbula bagambye kasita Israel terekera okuba bomu mu bitundu byabwe bagenda kukwambalagana n'Abayisirayiri oba baagala tebaagala. Naye ng'emabega eri waliwo omusajja owa Irani, kati Amerika ebadde ensunguwavu ne bagamba nti mutandika mutya okukuba emmeri zaffe, kyetugenda okukola naffe tugenda kwongera okukuba mu bitundutundu ebiri mu Hezbollah neno mu Hamas saidi za Gaza Strip. So kati butwajjidde ku makya ga leero ndowooza balagidde banywanyi baabwe bongere okukuba enfo z'aba Hezbollah n'okwongera okukuba enfo z'aba Hamas. Kakati nno Isirayiri yo egambe tegenda kussa mukono. Kakati natugenza okuwulira ng'abakazi abali embuto 7 bo bakubiddwa amasasi naye nga basinzira ku omuntu omukubira okumpi close range. Si bino byagamba nti kumukuba mugongo naye nga muli kumpi awo. Mirambo gye gigwa tebakomye awo ne bagenda ne malwaliro gye bagamba nti abasajja ba Hamas bamanyi okwekweka ne beefuula abasawo. So bayodde abasawo abawera 14 naye nga abasawo 4 basangiddwa bakubiddwa amasasi mu mitwe, era nga bagamba nti Abayisirayiri be bagenda mu maaso okuba nga babikola. Eno zitokota mu nnyanja Red Sea, zitokota mu Lebanoni, etokota mu Yemeni, kwegamba ekintu kitandise okugejjera ddala. So katulinde tulabe ensonga zaabo gye zinakkira. Naye ng'asinga okuwaga wano ye mu Amerika, yasinze okuwaga Isirayiri wadde luli Blinken yagezaako minisita w'ensonga ez'obweru wa Amerika yagezaako kugamba nti bane ekintu kino mukikwate mpola mpola, naye abasajja ba Isirayiri bagamba okufa n'obutanyagwa. Kakati kino kyonna kibatawaanya ettaka libatawaanya ensi eya Palestine Isirayiri agisalamu wakati, kwegamba kiri bwe kityo. So tuba tukyali kuwambua gundi ku mbwa kuyita mugundi mu kulya mwanyi
ate amawulire getufunye ate amalamba pia wabaddewo emirembe egibadde okuba gyogerebwa wakati wa South ne North Korea okuzza embeera tugenze okudda wano wa Kim Jong Un Mr. Matama wa North Korea agambye nti nina ate ebikompola bengenda okutestinga ballistic missile ez'obulabe long range ballistic missiles zagenda okulonkinga n'agamba tewali kuddamu kukola nteeseganya zonna ne North Korea kubanga nkizudde North Korea eno erina kyeyagala ekisinya ku ekyo jjukira nti America erwanye nnyo okupenetratinga mu North Korea okufuna amawulire kati ekisajja kino kimatama Kim Jong Un kigambye ate tinaba kukola kiti kimala kasa kinamala okutugeza emizinga olwo nno South Korea ejja kuwulira America bwekiwulidde neyongera ebikompola ebyenjawulo South Korea n'ebyuma ebyenjawulo ebikwata ebikompola nabo ne bongera South Korea kubanga baga Kim Jong Un yandyagala okulumba so ge mawulire ago getusobodde okufunira mu nsonda